Jovan Luzinda tusanyisa okulaba. Kale munange nange nsanyisa okubalabako mwebala okubeerako namwe mwebala okutuninga. Yes man, kyamaanyi nnyo kyamaanyi ddala. Mesach at 46 bwe tuli. Bwe kiri. Ekivulu okirabye otya? Kyenja okugamba kimu. Spinal cord weba ekyalinamu kitegeeza omuziki gwa Uganda gukyaliwo. Kino kitegeeza ki eri music industry erina abayimbi abalala? Kyenja okugamba eri music industry ku side eya music wa Uganda, music waffe akyatambula bulungi. Ku side ey'abayimbamu obuyimbi abajja okukyalako mu ndongo, nkakasa mu muso okitegera wenjogera bwe ntyo. Ogambye abajja okukyalako mu ndongo abakyalirako wiiki emu, weeks 2, mwezi, tebatera kubeerawo bbanga. Nga baani? So nga baani abo abatera okukyalako mu ndongo? Tekibeera professional okwogera erinnya lya munno nga yalowooza ayimba nga naali mu kusaaga oba okitegeera. Naye nga kyekivulu okiraba otya? Ekivulu kirungi by the way. Ekivulu kirungi nnyo, kitambula bulungi, abayimbi bangi, obulamu bannaaye. Omanyi ffe tubeera awantu awali ebivuga nga biri live nga tukwatako tuwulira. Tuwulira nti no yes bakubira ebya CD. Bandi egamba ki? Bandi simbi tukwasaganya gonda abetama terizeeko yali akoze. Okabali bakyogera balina okukyogera. Tosobola gaana muntu yebase kuloota. Omuntu aba yagala okuloota muleka aloote bajje balabeko leero eyagwa. Balabeko abagagga abali mu ndongo wano abalimu obubeezi abagagga abeerere. Eno ya mitwalo 10 oba okimanyi? 10 kweyongera waggulu ne tubaawo. Yes, netiketi zigula 2 ne ziva kwa 2 ne zigenda kwa 3 ne ziva kwa 3 paka kwa 4 paka kwa 5 nga tiketi eya ordinary. Yes, kiche kitegeeza ba kiche kikulaga kikulaga endongo maaso gyeraga te wagenda kwa wakabi nnyo. So kati Jovan nga tuvudde ku kivulu kya Mesach atusooka tudde ku bandi olunaku olwaleero papa Geofrey waali tukusuubira okubanga ogenda omugongako. Papa wange ate munaye simulinaako buzibu osobola okuba taata w'oluye yakuzaala. Ebyaliwo nammwe wabirabanga ebyaliwo nga ki ekirala mugamba abayisiza bubi. Sagala onteme ebigambo mukama tomanyi nti nokwogera ebyensimattu bikusibya. Naye nga mwe ng'oli wamu ne munno gwe tulabanga okwogera ebyensimattu bikusibya. Enwe Mwanje agamba ki? Kale wulira byambuuza musajja ono zatali mukazi kubeera tindabirira Mwanje. Muganda wo omusuddewo bwotyo? Nedda nze siri mukazi kulabirira Mwanje. Kati alina nnoonya bakazi be n'obabuuza Enwe Mwanje ali atya oba okitegeera. Yes, ogamba bakazi be kyogamba alina bakazi bangi? No, it's not all about bakazi nti no balina bangi. N'omukazi yalabirira omusajja kati ate bw'ojja n'obuuza musajja munno tugoba bisiyaga gwe atoleeta bisiyaga kasajja oli muyimbi munno. Anti kyombuuziza tebakibuuza budde buno. Tebakibuuza budde buno mbuuza ku ndongo. Kunkolagana ayo n'Enwe Mwanje eri etya? Enwe Mwanje muganda wange. Sirina gundi mbi sirina ki ate mwababuuza ebibuuzobuuzo w'ebitwe mwabaleetera okulaga ensi nti no waliwo ekiriwo ekibi ennyo. Lwaki muteekawo embeera eyo? Muzimbe buzimbi ndongo, mutuzimbe tubeere bakabi. Kwate kakati botandika okulowooza okunwanyisa ne Mwanje. Ffe tuli mu fraternity y'abavubuka abato ffenna natondaga nti ate nina kulwana na Mwanje okusobola okuyita wate nze nga munaye siri muntu wa bikonde oba okitegeera. No, it's not on behalf of my fans. Fans bange bamanyi kimu nti kwabo bandaba ne Mwanje tiona gye tubeera tuli bulungi, we good, tetulina yadda nzala okuliddeko nga nvumye Mwanje. Naye Mwanje atera okulumba. Yes, ye muleka alumbe kuba ye kyawulira kyenagambye tosobola gaana yebase kuloota. Nze Mwanje alisigala muganda wange oba ki oba ki. Anti kakitegeeza ye mwennyini gwe mulina okugamba naye musajja gwe tukoze tutya okujjawo oli tukuteeke ewalala. Mumufeeko mumuyambe the same way bwe mukikola gyendi kuba te mmwe mukye munkolera kyamaanyi nnyo. Just ajje muwandiike. Yes, ekyo kyokka kuba nze nakola bandi ffenna tukuŋŋaane. So siyinza muleka yabeere eyo nga nze nakola ekintu ekyo ajja omusayininge. Tekiganye kire kintu bandi kitegeeza abantu abakwatidde awamu ne bafulumya endongo emu nga yakabi.
So nze bwe mpita nti mwanje ali oba akaba ali maziga afeesa nze muyita bwisinga mugana ngetuula ku mmeeza tukole ki tutambule bwe kityo. Nze ndinamo federation nze federation kati ate ulira bwambuuza ebibuuzo ogamba nti gwe federation kitegeeza meeting obeerayo. Ekisooka kati kankubulireko nze mu Ugandan music nze musajja omu abalina band eba association ekikola association ekikola federation ziba associations kati nze wemba nina band obudde buno kitegeeza kinkakatako okubeeramu federation era nga akasimu nakakubibwa tulinze kujaguza teeka lyaffe ndyokenziremu nkulabe kimala kitegeeza wakalyako ebyo babalimba teri kasente mbuno wali akasente akali eyo akanti akali akatokomo kateri esere tuzirinda bulinzi zigenda kujja nga tutandise okubeera nga myezi kwaffe tumutunda mu ngeri enjawulo nga tukyabbibwa bino ebya UPRS ebyabye baali batubba ebintu ng'ebyo okubeera nga tufuna music tufuna sente zaffe mu butuufu bwazo nga tukyatambulira mu mbeera bwezi za makoona. Mukulu Mamuli Katumba sijja kwogera ku biki bya mutabudde oba biki abantu tulina obusungu ffenna oba okitegeera ffenna tulina obusungu nti nange eyo bagitaani gundi yali tensasulangako eyo UPRS tensasulangako era yensonga lwaki nti osobola okwalaba nga banyiivu bakambwe basungwavu buli muyimbi gwolaba so buli omu musuubira okubeera nga atabuka mu ngeri emu oba endala naye nga tebamugobye mu meeting ekyo nakyo mulimba mu meeting tebamugobye naye ensonga engeri gye yagiraizizeemu kiraga nti no federation eno terina mulamwa si federation bw'obanga ozadde omwana wo kyogamba byonna byonna ebizibu ebibadde bikuluma obiteeka ku mwana wo no gwe wakazaala tannatandika nakutambula atannamera mannya talina yadde kyamanyi ku nsi gutandika okunenya mbu lwaki maama oyo yakuzadde olwokuba maama akunyiiza omukulembeze bamuzaala afaanana atya mukama wange no nze nasoma wa nenkulembera abantu balinga 10 kikyoyagala okuŋŋamba ffena tuli bakulembeze singa oba osobola olabirira famire yo n'ogitwala mu maaso gyojagala etambulire kitegeeza olyoke n'obukulembeze bwa education nze kyonna ekirya singa kiba kituwa copyright law kye tuliko kye tutunuulidde tetwagala mutubuuze ebigambo bitakwatagana twagala ekintu kimu twagala copyright law ebeere ng'esayiningibwa kimala tombuuza bibuuzo ulira byayogera akasente ate nsobola olwanira sente za Carol Nantongo nga nange nakoze ennyimba ezange okitegedde nti waliwo zino ze bagaba eza ndozamu kitegedde nti no ne byemubuuza temubimanyi kambasomese bwe bakuwa copyright law zino ze mama nabbanja ziriza mama nabbanja anti eza federation muganda wange biri ebintu birala kyanjawulo okusuka ku kyammwe ekya bulijjo kye mulowooza nti mwetaaga okwekuba biki gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.